Eno video yammwe mwenna ba house managers ne bwobanga toli house manager naye nga okola mu nsi zineno eza Buwarabu nga nze osobola okubeerayo ng'okola omulimu ogw'enjawulo nga naawe oli health giver nga nze. Kyentegeeza mu health giver kyeki abantu abakola ebintu ebikwatagana ku bulamu, ebintu ebiri medicale nga nze, naye ng'okolera mu nsi ya Muwarabu. Gano ge mazima ameekusifu g'olina okumanya mwannyinaze so that oleme kugwa mu bizibu. Ka video akatambula ffenna tukalabe akamuganda waffe gwe bakutte n'enviiri nga agezaako kuloga bakamaabe. Vidiyo eyo mugirabye, tugisharinze, tugipostinze mu groups ez'enjawulo, mufunemu ekyokuyiga. Wano wenkugambira inze gwe weetaaga okubanga ofollowinga obeere nga osubscribinga ku YouTube channel yange eno ng'okozesa ekigambo subscribe, wabula ng'ate notification tugiteekawo awo waggulu egenda kubanga ekuyambako nga buli vidiyo yonna gye tuteeka ku eno channel ebeera ekutuukako eri gwe nkuba kyeyo guno omulanga ngukubira gwe kubanga inze naawe tufaanagana. Era nembeera nga embagamba obeere nga okomentinga wansi awo nga teweerabidde mannyago. Yenze Sheila Adita ali mu kifaananyi kino n'eddoboozi lino, yenze Sheila Adita azze okuba nga mbaweereza. Tugenda kuba nga twogera akatambi akatambula era nga nkusaba gwe wenna akalaba obeere nga okomentinga nga otuwa erinnya lyo n'ekifo gy'osinzidde okuba nga olaba vidiyo eno, tubeere nga tukutumirako nga bwe tugenda okuba nga tutumira ku Sanyo Anet ng'ali mu Saudi Arabia, ate era nga tugenda kuba nga tutumira ku Jamira, tugenda kuba nga tutumira ku Birungi Jami ng'ali mu Saudi Arabia, tutumire ku Tumuhaire Olivia ng'ali mu Saudi Arabia, Patience ng'ali mu Saudi Arabia, teekako ne Zarwango Diana, bonna tubeere nga tubatumirako. Naawe njagala mbeere nga nkutumirako era nga bwe ngenda okuba nga ntumira ku Diana Naluwega, naawe weebale nnyo okuba nga otwekumirako. Nasuubuga Christine mu Saudi Arabia, nkwagala nnyo, weebale kubeerako. Patience Naamu ng'ali mu Saudi Arabia naye nga yeekuumirako naye nga waali. Njagala naawe obeere omu ku abo bengenda okuba nga ntumirako muneno mu vidiyo eno nga bwe ntumira ku Joanita ali mu Saudi Arabia ng'agamba ye kwagala Joanita Katushabe Edward ng'ali mu Saudi Arabia. Mwenna n'abalala besitakonyeeko nja kuba mbatumirako mu videos endala. Kyovulaba mbagamba komenti nga otuwe endagiriro gy'oli, tubeere nga tukutumirako n'erinnya lyo. Tubeera nno tuli mu basiima olw'obudde bwe muteekayo okuba nga munnange mutwekuumirako. Akatambi ka muganda waffe eyagezezaako okuloga bakamaabe nga akozesa ebintu ebyesitaza nga enviiri n'enjala n'ebintu ebirala ng'agezaako okuloga bakamaabe babeere nga bamwagala, babeere nga bamuyisanga bebi n'ebintuntu ebirala. Kale tetuganye nti obutambi bwe buti tumanyi obubakolera ne tubalagirira ebintu bye muyina okukozesa, naye mwannyinaze nga tonnabakozesa kintu kyonna kye tukulagiridde. Njagala obeere nga omanya nti munnange ensi zino ze tukolera ez'Obuwarabu zibeesinga ku shaliya lo, era nga buli musango gwonna gw'okola ogw'amaanyi guyina ennamula yaagwo era nga gugendera mu mitendera. Omusango ogukwatagana n'eddogo basobola okukuteeka kalabba ne bakuggyako omutwe kubanga bo bakitwala nti nno oli mu kontana na Allah subhanahu wa ta'ala, basobola okukutta. Omusango gw'obubbi gukuggisaako omukono ne bakira ku makya ne bakutemako omukono, era buli we bakulaba nga oggibwako omukono abantu bamanya oyo nno bamuggyeko omukono lwa bubbi. Omusango gw'otemebwako omutwe, omusango gw'okukubya amayinja paka lwofa, ogwo nno musango gwa bwamalaaya, musango gwa kubeera nga okoze obwenzi. Egyo gyonna emisango zino ensi ze tulimu ze zikyagendera ku mateeka agedda ag'ennamula yedda ag'okuttisa obulabba. So tubeera nnyo nga tubagamba nti nno nga tonnaba kutwala kintu kyonna muntu kyakulagirira ku social media. Muganda wange naawe beeramu ne common sense, beeramu n'omutima gwo ogw'emabega, omutima ogusembayo ogugenda okutuuza gw'okugambe. Adita avuddeyo n'akugamba osobola okukola bwoti ne bwoti n'oteeka mukama wo mu position gy'omwagala, naye nze kinankolera. Bangi nnyo ababitulagirira nga bo babikozesa munnaye ne bibakolera naye nga tebabakwatanga. Njagala ofunemu okubemu akafaananyi nga gwe okwatibwa kyekigenda okuba nga kiddako. Waneeno nze omu ku bo eyali abalagiriddeku ku
ku bintu by'okunaaba omunnyo. Nze omunnyo ngunaaba naye mukama wange taguyinaako buzibu nti lwansonga ffenne waka tugunaaba era naye akugamba bw'oba ofuna ebirooto ebibi kwata omunnyo oguyege onaabe. Omunnyo gugoba ebijinni ebirooto ebibi n'ebintu ebirala, naye mulimu gy'ogenda ogunaabira nga mukama wakimanyi nti omunnyo si mubi, ogunaabye si mu bubi wabula n'akuggulako embeera nga ye tayagala otereere, ayagala ogootaane bugootaanye olw'okuba nga oli mukozi. Ebintu ebyo tusiiba tubibagamba bannyinaze era nga tubasaba mubikwate, naye gana amagezi agabaweewa laamiriza, kola bwoti, kola bino. Muganda wange ogenda kufuna ebizibu. Akatambi ka muganda waffe oyo kati nno ye yafuna chance n'abeera nga akwatibwa, mu kukwatibwa agenda kuba nga addizibwayo ewaka, wabula tekigenda muleka kyekimu nti basobola n'omuteekako bbaani n'ataddamu kudda mu nsi ya Mwarabu yadde neegi nga bamutaddeko kali ka reedi akalaga nti wa danger, very dangerous. So baganda bange mbasaba nganze Adita mubeere nga mugenderera mu bintu bye mukola olw'okuba nga tubibalagiridde. Fe abamu ababibalagirira tumanyi n'obutabikozesa olw'okuba nti gwe munnange oli mu kizibu, weetaaga obuyambi, oyinza n'okuba nga nawe oyaggayagga oteekewo ofa, oyagala enkolagana ennungi ebeerewo wakati ne mukama wo n'omala gakozesa ebintu ng'ebyo munnange tubivumirira bibi nnyo. Omuntu omulala asobola obikopa n'afuna obuzibu, naye nga vidiyo wamugirabye ne mulaba ekivaamu. Mbasaba mubeere awe ku bintu ebikwatagana n'eddogo mu nnyumba z'abaana abantu mulemeefu na bizibu. Vidiyo eno woba ogirabye nkusaba naawe ogiweeko muno, commentinga wansi, subscribinga, likinga, ekisinga amakulu giviewing, tumanye olowooza ki ku vidiyo eno. Amanya yenze Sheila Adita, imbagala nnyo. See you in my next video. Peace.